Okwekalakasa kw'abasawo abakyasoma mu ddwaliro ekkulu e Mulago kuyingidde olunnaku olw'okubiri nga bano bawera nga bwe batagenda kukwata ku mulwadde yenna okutuusa nga basasuddwa ensaako yaabwe. Emirimu mu ddwaliro lino gyasanyaladde dda oluvanyuma lw'abamu ku basawo abakyali abayizi okukwatamu ebyanguwa ne badda eka so nga abalala bakyaliwo eby'okujjanjaba abalwadde si bye baliko. Bw'otuuka mu ddwaliro lino kikuggwako anti buli mulwadde kumpi ali ku lulwe wadde nga abasawo abakulu mu ddwaliro lino bakola kyonna ekisoboka okuzibikira ekituli. Omu ku basawo bano akitegeezezza nti bakola kiro na misana wabula nga tebaweebwa wadde n'ekikumi nga n'embeera tebakyayinza kugigumiikiriza nga kibawaliriza okussa wansi ebikola. Twasazeewo nti okuddamu okukola tujja kuddamu okukola nga tumaze okulaba ssente ku accounts. Si tugamba nti ssente bazitaddeyo nti ssente zizze wabula twagala ssente ku accounts zaffe nga twagala emyezi egisukka mu 3 kubanga tubanja guno mwezi gwa kutaano tuli mu gwa kutaano tugugenzeeko almost makati nago tugubanja katugatta kujiri enda gye tubanja twagala emyezi egisukka mu 3 ku accounts zaffe nga tetunadda mukola. Baagala gavumenti etunwe mu nsonga zaabwe nga bagamba babadde baweereza okumala ebbanga lya myezi 5 wabula nga mpaawo nnusu n'emu gye baweereddwa kyokka nga abakulu mu ddwaliro lino batutegeezezza nga bwe bali mu kwogeraganya ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nti abasawo bano basasulwa mu bwangu ddala. Embeera eno erese abajjanjabi nga bakukkuluma. Buli muntu alwala ate alwaza. Ekiro kisinga ekyandibadde asooka okukolawo okusasulwa omuntu yenna yandibadde musawo. Atwala obudde bungi ng'asoma, atwala obudde bungi nnyo ng'asoma, ate bambi natafunamu. Yanyiga ebiwundu, kyokka gwe ofiisi no mu ofiisi ne bw'ovaayo ng'olina ebiwundu byo, omulwadde yagenda okukola ki? Naye ng'ate angazi waka nga talina ssente z'akulya waka. Ate nga ggwe mwabali mu ntebe awali awalungi temusobodde mumuwa. Ye yandibadde asookebwako okufuna omusaala. Ngamba oba ng'abantu baba basasulwa engalaku z'omwezi 3 nga ziguweddeko. Abasawo ne basasudde nga 25 wadde na kuggwako. Banga bayita mu bizibu bingi. Buli lw'oba nga togenda kumukolezesa service oba abantu abo tosobola bakozesa service twabagenda kumatira ekyo kyennyini kye bagenda kola ki kukola. Ekyembadde nsaba abakozesa bonna naddala kati nga bolaba abasawo batuyamba ku bulamu bwaffe okiwulira baba baagala keya. Abasawo bano baweebwa ensaako ya $80 buli mwezi wabula nga bukyanga mwaka guno gutandika tebafunanga nsaako yonna. Guno si gwe mulundi ogusoose abasawo bano okusuulawo ebikola nga n'omwaka oguwedde mu mwezi ogw'omusanvu abasawo b'eddima mu malwaliro agawerako okwali Nsambya, Mengo, Kabaale, Mbarara ne Jinja ng'entabwe eva ku misaala. Wadde nga amatendekero agali waggulu gakyagenda maaso n'okufulumya abasawo obuzibu buli nti ne gye balaga emisaala egibasasulwa tegifunika mu bwangu ekiraze obwennyamivu mu ggwanga. Joseline Kibule, WBS amawulire.